embassy ya Iran esekeredde Muhoozi Kainerugaba era nga ono munnange bamulabanga comedian kozi lumu Muhoozi yagamba nti Parliament ya Uganda ejjudde baddiikuula. Kakati munnange embassy ya Iran e South Africa bwe batyo bamwokinze Muhoozi Kainerugaba era ne bagamba nti bye yayogedde babirabanga comedy era nga bino bisaanidde kubeera mu talent search. Bino biva ku embassy ya Iran wali mu ggwanga erya South Africa. Kati Muhoozi yayogedde ki? Muhoozi Kainerugaba jjukira nti oluvannyuma lw'okukitegeerako nti olutalo gye luli era lukwajja bw'atyo ng'alina okubaako kyasonsekayo. Jjukira nti General Museveni yali yabagaana okubaako bye boogera nti temubaako bye mwogera, naye munnange kigambibwa okuba nti Muhoozi essimu oba nti yamala n'agikwakkula. Kakati bw'atyo n'atandika kubanga Museveni nga yeewalira ddala okubaawo bu officials wano e Uganda abakomentinga ku lutalo olwa Iran mu kulumbibwa okwagikoolebwako eggwanga lya Isirayiri ne munywanyi waalyo Amerika. Kakati Muhoozi kyebuvuddeko yawandiika n'agamba nti UPDF brigade esobola okuwamba Tehran, ekibuga kya Iran ekikulu, just mu weeks 2 zokka nga kisobola kutwala weeks zisukka 2 okukapcharinga Tehran era nga bwe yagamba Nairobi. Era n'agamba nti UPDF brigade eba emala bumazi okukola omulimu ogwo. Bw'atyo bwe yawandiise Muhoozi ku mukutu gwe ogwa X. Kakati era n'ategeeza n'agamba nti mpulira mikwano gyange Abayisirayiri banoonya division nnamba okubeera nga bakapcharinga Tehran, naye nze nsuubira okuba nga division eba na nnene nnyo. UPDF brigade bwetyo esobola okukola omulimu ogwo mu bwangu. Munnange bw'atyo okuvayo n'ayogera ku nsonga eyo kiba kitegeeza nti abeera already ayise ku biragiro bya kitaawe. Waliwo omuntu omu yagambye nti yamanyi bintu bibiri ebigenda okuddirira. Ekisooka Muhoozi agenda sangulayo obubaka obwo, then oluvannyuma taata we ajje yeetonde. Naye abantu bakomentinze era bye bakomentinze mbikuŋŋaanyiza okuva mu nsonda eziwerako wonna gye tumaze okubeera nga tukitegeerera nti Muhoozi embassy ya Iran e South Africa yanukudde, bwe batyo munnange baanukudde n'abantu nabo. Muhoozi bwe yawandiika ku mukutu gwa X abantu bangi baayogera bingi era nze ngenda bikuyitiramu mpola mpola. Kakati Muhoozi okulaga solidarity nti mwetegefu nnyo nti Uganda neetegefu. Bannayuganda bo bagamba nti mwali yogeredde Uganda kubanga bagenda okufa babeera baganda baffe, twala famire yo n'abantu bammwe. Nga bwe mutera ogamba Bobi Wine nti famire yo gy'oba okulembeza abaana bo kati kwata famire yo Baruhamya n'abalala bagende. Bannayuganda bwe batyo bagamba bayingire olutalo bwe lwolowooza nti lwangu. Bali bajojobya bali mawanga ameka kati gwe ng'oleeta Uganda. Kati Muhoozi yawandiika juzi n'agamba nti twagala olutalo mu Middle East luggwe, ensi erukooye. Naye enjogera yonna eyogera ku kubeera nti Isirayiri ewangulwa oba esangulwawo kijja tuyingiza olutalo ku sayidi ya Isirayiri nga kwe tuli. Muhoozi nga yeeyogerako era n'agamba nti ffe tuyimirira ne Isirayiri kubanga tuli ba Christians, tuli bakristaayo, nti twataasibwa
omusaayi oba twataasibwa omwana wa Katonda agambe Holy Son of God Jesus Christ omu yekka asobola okubeera nga asonyiwa ebibi. Bayibuli egamba nti basaasirwe abaana ba Isirayiri. Kati n'agamba nti ani alinga ggwe, abantu abaawonyezebwa oba bakiyita bati ekyo, abantu abaanunulwa Katonda. Katonda ye ngabo yammwe era ye muyambi wammwe era kye kiso kyammwe, ekitala kyammwe eky'omuwendo. Mbadde ndi mu Bayibuli mwe mbadde yabadde yakwoteeza Bayibuli mbadde nzimba eddamu bweru kifuula nnenge. Kakati Muhoozi yabikwoteeze mu Bayibuli mu Deuteronomy 33:29 mweyabejje. Kakati Isirayiri yagamba nti yayimirirawo naffe nga tetunaba kubeerako we tuli 19 mu myaka y'1998 ne 1999 emyaka egyo. Kakati naffe tulina okubeera nga tumudifendinga essaawa eno nga GDP yaffe eri mu biliyoni za $100 nti emu ku ezo ezisinga obunene mu Africa. Kakati munnange ekyo nga Muhoozi abyogera bw'atyo naye erabira nti ensi gy'agezaako kutiisatiisa eya Iran y'amaanyi ennyo mu bya kijaasi era nga Uganda kiyinza okubeera ekizibu nnyo okubeera nti egisitoopinga singa esalawo okubeera nti oba katugeze enyugunya misailo wano, kubanga wano waliwo kilometers nga 7 okuva mu Tehran. Kilomita 7 tetumanyi oba kilomita 7 ke kaliwo. Kakati munnange awo we waavudde embase ya Iran okubeera nga eyanukula era nga bano basinzidde wali South Africa. Simanyi oba wano tetulina embase ya Iran. Kakati munnange bano mu kwanukula nga bagamba babirabanga comedy era bino biri fit okubeera mu talent search Africa. Bawanti ne bagamba ladies and gentlemen, abami n'abakyala, the latest phenomenon to entertain you on Africa's Got Talent. Nti kakati munnange tufunyeewo ate omugendo omupya mu kunoonya talenti agenda tusanyusa mu Africa's Got Talent. Embase bwe bawandiise ku mukutu gwa X era abantu bagambye nti yo bano bategedde bulungi nnyo Muhoozi era bamumanyi muyisi wa bivulu. Kale kwegamba abantu bino babirabye mu ngeri ey'enjawulo. Nabadde nafunye wano comments ziriwa. Abamu bagambye nti twalyetaaze etteeka okubeera nga bali stretchinga okuva ku kubeera nti don't drink and drive, nti etteeka baali likyusizza okulijja ku tonywa n'ovuga, nti ne ligenda ku don't drink and tweet, ne likyuka ne libeera tonywa n'otweetinga n'ogenda ku mukutu ogwa X n'owandiika. Kakati bano baasiimye nga bamanyi nti omusajja ono ddala baategedde, kubanga kakati ono alabika agasse kitoko kwete omukombooti walagi. Kati ono nakkira omukutu gwa X n'atandika era nga bagamba nti ye tamanyi kulwana wabula ye abalira kuba citizens abatalina musango baasuubira okulagira obulagizi nti bagende bafiire eyo olw'okubanga ye ali mu showbiz ze. Kale
taata we yagaana abantu okubeera yabagaana okucommunicatinga ku nsonga za US Israel Iran war naye tasobola kubeera ng'awulira okutwala UPD for capturing Tehran mu weeks 2 muganda wange kino kiba kizibu nnyo era bambaga nti Amini yateranga okubositinga bwatyo era nga balaba muhoozi mbu mukubositinga talinawo njawulo naki na Idi Amin kale bwe batyo sajja bagambye nti ono diikuula kasaba mwanukudde naye nga waliwo munnaffe omu agambye nti yamanyi ebintu bibiri ebirelaikira okubaawo muhoozi agenda kuwanguwa okubeera nga gyewo tweets ezo Museveni agenda kuyita wano local equivalent of the Tehran ambassador wano Uganda nti amuyite nibo bamanya nti waliwo abahirani abajja ano contract oba okukola ki kino Museveni ajja muyita yeetonde kubanga azaala ekibya kikola ki akiwongerera style mu mbeera efaanaganako bwetyo